Akulira sako z'abamakanika okuva mu maka g'obwa Pulezidenti Kobusinje Flavia alabudde bamakanika ku kabi akali mu kubulankanya ensimbi ezibaweebwa nti zandibaviirako akabasa ne basibira mu makomera n'okufiiriza abatannazifuna ekizza eggwanga emabega mu byenkulaakulana. Bano eno benkulembera bajja n'embagaidinga n'embagamba zino ssente teziringa ziri ze bagaba ne mugenda ne mukosanga omwagala ne mulya ne musaanyaawo. Sente za kwewola za kozesa obenga okoze owewola mamala n'okomyawo ne ka interest akatono ke babateeramu kumukulembeza ka interest katono just ka keepinga on board ekintu kyokyagale. Okwogera bino Kobusinje abadde ku mukolo gw'okugabira bamakanika ssente z'okwongera mu bizinensi zaabwe okulaba nga bejja mu bwavu ng'omukolo guno gubadde mu disitulikiti y'e Mukono e Wantoni ku ofiisi y'abamakanika. Kobusinje era asinzidde wano n'asaba bamakanika bonna abeetabye ku mukolo guno okwagala ennyo ensi yaabwe n'okujjumbira enteekateeka za gavumenti. Bantu mwe mwagala ekintu kyammwe yagala eggwanga lye ky'oba osooka okukola omanye nti eggwanga Uganda lye lisingayo obulungi. Omanye nti nno obukulembeze bw'olimu bulungi naye ebintu tebituukirira byonna nga gwe wolemu okufuga amakaago n'osanga nga tosobola gasobola 10 ku kinnaakyo bwe kiti ne wano wekibeera. Naye mwagale initiative eno tokumpanya ssente wobanga ssente olanga ogenda kukola buyaye gireke togitwala. Ssentebe wa Sako y'abamakanika e Mukono Caroline Muwanguzi yeebazizza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olw'ensimbi ezisoba mu bukadde 10 z'abawadde okwekulaakulanya. Okwebaza omukulembeze w'eggwanga eyatuddukira nga ffe bamakanika b'e Mukono n'atuzaala n'atuyamba n'atuteekeramu ssente ez'okwekulaakulanya. Ssente teyatuwa buwi kulya ye ssente yatuwa za kwekulaakulanya nga tuyise mu kwewola n'okuzza empolampola ate era ku magoba amatono. Akwasaganya emirimu gya Sako eno Ntale John asabye bamakanika okwata obulungi ssente ezibaweereddwa basobole okuziganyulwamu. Museveni avaayo n'omulamwa gw'okulwanisa gw'okuggya abantu mu bwavu n'atugamba tuwole abantu bano ssente n'abamakanika milioni 3. Aba makanika milioni 3 tugezaako bayisa misomo egy'amaanyi nga tubakubiriza obutabeera balyake obulyake bubusinze suula Sako esinga obungi President yagezezaako ziteeka mu ssente President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni naye nga bawa ssente naye nga wabaye akazibu balwanire niffe tuvuddeyo nga bacoordinator n'abakulembeze okulabika nga tusobola ozimba mu bantu bano embala ya President gy'ayagala bave mu bintu by'okubeera abayaaye kyetwasooka okukola abakulembeze butatwala ssente kuba Sako ezisooka obungi bakulembeze bebeeza ssente. Abantu 135 be bafunye ssente zino ng'akulira ebyalo ne bwalambuludde. Atujja muki? Atujja mu bwavu tubeeko naffe tukulaakulane. N'olw'ensonga eyo nja kubasaba mukwate ssente ezo n'ensonga ey'amaanyi. Abamu ku bamakanika betwogeddeko nabo basiimye omukulembeze w'eggwanga olw'enteekateeka eno. Afunye akakadde k'essente ke bayita miliyoni 1. Akasente kano kagenda kunnyambako ku spare waffe wa garagi ne mukyo nebaza nnyo President Museveni kyatukoledde nakwo okuddamu okutulowoozaako. Sente ezifunye babadde emitwalo 5 kyasanyu nnyo ngenda zongerako ya bizinesi ya sente zino zebabadde emitwalo 5 ngenda zongera mu bizinesi yange sobola okuba nga kyetagisa mu motoka nkirina mu motoka mu Sisilo yange neyanziza President Museveni okutusapootinga naffe bamakanika. Aneti Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.